abantu ntinze oyo Tamale Junior mulaba nagamba ku Tamale nja kukubalu mu kamera ebintu ebiwokoza ngebe era nze ngamba nyi abantu atakiriza mu chuka time is going to take ani ali amanyi tukusasira kati mbukedde badidde amaka gasulamu ne bawe banke gatutte kunniu aba bantu bawe time wabo nabavuma Bobiwine time kubanga nze manyi Museveni ne mutabani we they are users tebayina kye baagaza banna Uganda actually ne mutabani we tebagalanga ko banna Uganda tebayina love kati gobo ovuma naddala nze newunya Abaganda novuma muga naddala nze newunya Abaganda novuma muganda no muvuma these people are not going to love you. Muhoozi we are from Israelist na kulaga nti agubye kashumba okwagira Museveni okwagira Museveni tekitegeza kuvuma Bobiwine reason Bobiwine but don't abuse Bobiwine naye Spice Diana ekivulu kye kyasooka ku Kate Ovu First Lady Babi Kyagulanyi yajjanga omugenyi omukulu yazze n'agamba nti Bobiwine we yamuyise erinnya nti gwaka Kalamu kale erinnya eryo linnyumira Kalamu yagambye yakyogedde mu kamera tebiyengeyenge byamuzze tamanyi gye byavudde era n'abamu boolaba baba balinanye Bobiwine lwakwekaza naye bawuliranga nabo baliwo ekyenjawulo kyabawulira we twogerera Spice Diana fayiro ye ebaddewa DPP banye DPP kati fayiro nevaawo ne bagitwala mu kooti ne bakwabira we twogerera Spice Diana mweche mulina okumanya Easter abadde agenda girira munda Spice Diana babadde bagenda mukwata okumukkiriza okusaba bbeeyo mu Gwakutaano naye ng'omwezi agumazeeyo ye waliwo omuwendo gwe tugenda okuwa olw'okuwagira Bobiwine kati abaana tebalinga wisdom asula ku seminti awo ennaku esatu twalirabyeko psychiatrist nakkiriza nti sawa yonna banjoola nakkiriza nti enkyasolusula ekitali manyi basobola okunkwata kati nze nsobola okuba nga ndi mugumu Spice Diana si mugumu era kyobola basipapa ali mukomera erito bit annuma nga kinnuma naye nga si papa yali ambeereddewoko at one time tea bajenanga mwana go waliwo abantu bangi abakunoonya okusiba lwakwanga wanu bakutya tu tebaagala bokuvaayo direct si papa nogamba wisdom si papa oyo eyatukuba amasasi kituufu nkimanyi naye ate yankubirako kukusaamwenda na Paul naku nga tunoonya Lwasa yabamusazeeko manager we n'abuuza kikye mwagala nga bamaze omuteerawo nakuba ku masimu awo ng'ebyaddala bamwetaaga okuripotinga ku CID naye nga bagenda mukwata ne bamugamba kati bw'otojja kuyimba wano teri bweti wegenda otambula era byogera amaze okutegeka kivu omusajja n'agamba nakubanga oli Spice mwana muwala bino kati ye tabitegeera nagamba naye mwagala nyimbe wa twagala oyimbe ate kuba akalango wano ogayingenda kuyimbira ku show ya Muhoozi nze nina ekintu kyenzikiriza nti Chameleon si muwagizi wa Muhoozi session agamba mbundi kasasiro wa State House musina meeting generate tuddemu edisendi oyo tujja obusajja bunaku ate obusajja obulaba bwe buvumaganya Abaganda obo busajja obulaba bwattima wali uliddako ne bagamba nti Abaganda bankwe Abaganda is a combination of different tribes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. lwakisa kya Katonda kwetuli ometu asante tukize tujja bikuba rabadaba style era nange banzikirize nyaniriza gye ntuleka okuba nti ensi abantu bali mirimu fe tugamba tujja kukikuba mu buli style yonna tewali tabu nange nzije ntule jango tubule tudduke nange mbaniriza
abantu bakulaba bagamba doctor of akomyewo nkomyewo kati wetaagamu consistency doctor ani kulubyalu gaba yangambye era nze nkugambye ekirungi alaba ate nze siina buzibu omanyi kankubuulire ffe twewaayo ku kino for the last like 1 month obulago bwange bwadde bwaziba bwalwala njiramu keberi nedda eyo bwadde bwalwala bwaziba and nagamba abantu baffe bannewe nkugamba toyina eddagala lyomanyi eryobulago oba nalwadde take it serious abazungu balina ekintu kyebagamba if everyone will do it nobody will do it. Absolutely. Omuzungu omanyi doctor ansoro okuba wano neŋŋamba a doctor ajja kugala gate eyo kale nawe nojenaga wisdom ajja jiggala nga buli omu alowooza no oba ogamba wisdom ajja jiggala na kyovola omuzungu alina ekibayita if everybody will do it nobody will do it nti bw'obeeraawo nga you assume nti wisdom alina wisdom ajja difunidde kasha ali bulungi. Taata wange lumu namugamba tiwaliwo omusajja ngenzo mwewolako ssente naye omanyi taata omusajja kyaŋŋambye ti ntuuse omugamba nange nyina obuzibu kyasinjagala mpula miliyoni emu wano omusajja omanyi kyaŋŋamba dokita yasya wisdom naawe nange kyaleka nawe wisdom okina sha kati wisdom mbale miliyoni emu ngikuole leka nawe sha wisdom nawe kyakala naye wisdom omusajja kati ate saakigendera kinyumiza muzeeyi wange kati neewuunya engeri and the guy was like era teyazimba leka nawe leka tunyumye ku bintu kyokka wisdom gwe miliyoni 5 okola bukozi bwoti nezigwawo naye ng'ekitali kituufu kati mbaani ne muzeeyi wange nemugamba naye taata omanyi ngenze wagundi nemugamba ate yali azza emirundi ogutali gumu 2-3 nemba temugambye ampole miliyoni emu nemunaye aŋŋambye bwati ne bwati nange atya nemugamba omusajja agahiya wisdom sha oyagala nswale naŋŋamba omanyi kyekitegeeza nti nedda tayagadde kwola alimba tegede dokita osobola okujja أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako twagala mutuyambe ku kino ogenda okulanga kubidde bannanga wisdom tubaagala nnyo nkugoberera nnyo kubanga nkwagala nnyo kubanga nkwagala kati nze omuntu ampa ku ssente ze mulikodinga n'enamba yenjiina nanno ngoberedde ebbanga emyaka egyo 5 ngoberera era ffe tuli wano mu California kati wamala okwogera nagamba amaze okukwanowuliza mabale kuwagalanga bayirawo nno ekinkubisiza munange nyina ekizibu nyina munange mutabani wange bamukutte poliisi oyo aba alimba takwagala kubidde lwa kizibu omuntu akubira nga waliwo ensonga esevinga ye nedda natati nasookaga waliwo oli asobola okukubira nagamuna mukulu wisdom gyebaleko binange nfunye enamba yo waliwo omuntu agimpadde oba naye namba yo akola wano ku mitimbagano ye namunaye ekikunkubisiza nina ekizibu mutabani wange bamukutte oba ettaka lyange balibba oba waliwo omuntu agize bwati naye sisobola ndi wano London nga tamaze kujubisa biri nti emyaka egyo nkugoberera bannange mwana goba neze okola otya kanama nagamba n'otegeera akubidde lwa kizibu kino naye ne bwatandikambye ebyo era nagamba munaye wisdom ndi wano nze gundi ne gundi nti okay munange ensonyiwa nkubidde naye munange mbadde nyina ekizibu ki nina muganda wange yatunze ettaka lyange olina obudde onyambe era njagamba kati nze nagamba abantu nti nze oyo Tamale Junior omulaba nagamba ku Tamale nja kukuba lumu mu kamera ebintu ebyewekozanga ebyekisiru we can agree to disagree nsobola otuuka bwe ne mugamba ne mukubira nga Tamale nawe mukulu wange
nemuga soko ofune namba y'omuntu ali nakaseka ku ground yakwataga n'ebyettaka olaba nti tetukkanya naye ne byayogera ne lwakubanga mwine ekibagatta siri nnyo mbu nsolo eneme nsolo mukubava mmanyi nti asobola okuba anoonya mugaati oba byakkiririzaamu era nze ngamba nnyo abantu atakkiriza mu kyukakyuka ti time is going to take ani yali amanyi nti kusaasira kati mbukedde baddidde amaka gaasulamu nebbaawe banka egatutte abadde muwabuzi wa gavumenti era bwe batugamba kunyu abo abantu bawe time wa bonna abavuma Bobiwine time kubanga nze mmanyi Museveni ne mutabani we they are users tebalina kye baagaza bannayuganda actually Museveni ne mutabani we tebaagalangako bannayuganda tebalina love kati gwe ovuma naddala nze neewunya abaganda n'ovuma muganda n'omuvuma these people are not going to love you. Muhoozi we yafulumiza list n'akulaga nti agubye Kashumba gwe ngamba ayagale gwe taamale ndi mu kulikodinga bambi ngenda kukubira otegedde gweoba olowooza Gashumba Franka tribement we gwayagale gwe taamale oba obwefule kino omwagala nnyo okusinga bali kakati time is going to tell ze ugaye leero mbukedde kusaasira ennyumba ate nno nga si yakabi nnyo nnyumba fulaati ekomeeri ate nga mazima so bino byonna mbyogera nti kati singa kusaasira yakeeranga ku makya katugaye nga buli lwakeera avuma Bobiwine ze nagamba abantu nti osobola okuwagira Museveni tekitegeeza kuvuma Bobiwine reason Bobiwine but don't abuse Bobiwine. That's very true. So naye kiri nkijja ku kiri nti abantu baffe oluusi balowooza nti tuli bulungi nnyo tisha oyo kaye kampe ono omwana ku gundi wano nga balaba twasala okukipa mu ngeri yonna tusigala tukola sigala tuwaya bandeetedde ati omwana andeetedde olina okutambula so abantu baffe bwe nkugamba nti banaye bw'oba oli eyo nti flashlight doctor mukubira omwekalango mukubira ogambe doctor ono ajewa wisdom kankole bwenti doctor oba wisdom omwezi nja kuwangayo $5 tuba tetusabiriza naye ebyetaago biba bisigala otuzimbira nze njagala enkya ofuna obudde tukole ku programu ya Spice Diana era tujja jokola actually kambawo preamble kuba nze kyemmanyi era abantu basobola okunyiiga Spice Diana ndoza tugende ku kirala olw'obudde kansoke njogereko ku Spice Diana then tukole program ya Spice Diana that is tomorrow that's okay Spice Diana tomorrow njabawa engeri omuntu gye yafiira ewuwe info yavuddeyo naye Spice Diana ekivulu kye kyasooka ku Kate Oval First Lady Babi Kyagulanyi yajjanga omugenyi omukulu era nze we bankubira ekifaananyi we yampita n'ankubira ekifaananyi kyagenda viral and I loved that moment nkubuulira ngamba nnyo abantu nti nze bwe nkugamba nti onasinkana Bobiwine oba mukyala we waliwo ekyo ekintu eky'obwakatonda ekikugwako osobola okulowooza njubisa naye naawe wooli basinkana oli tugamba twade tuli awo kakalamu yagambye yazze n'agamba nti Bobiwine we yamuyise erinnya nti gwe kakalamu kale erinnya eryo linnyumira kalamu yagambye yakyogedde mu kamera ti ebiyengeyenge byamuzze tamanyi gye byavudde naye gwe tugaa kakalamu akola ku rediyo aludde akola ku rediyo kukya kiba nnumu ekitegeeza n'abamu boolaba baba balinanye Bobiwine lwakwekaza naye bawulira nga nabo baliwo ekyenjawulo kyabawulira oluusi lwakukola ki kwekaza now Spice Diana kanjogereko ka preamble deni ekyenkya we twogerera Spice Diana fayiro ye badde wa DPP banya DPP kyeki nga sawa yonna bamunywa okay mulaba ba prosecutor ye mulamuza w'abakulu wa government kati ku police oba kuwabira ku police owa police akola ku fayiro yo bamita IO
IO yakwata file yo investigative officer investigative officer agikwata n'agitwala wa DPP era asolo gyogera mu byayagala kati DPP wagisoma mu n'obujulizi asolo gamba ono mu prostituting mu muwabire kati file neva ne bagitwala mu court ne bakuwabira wetwogerera Spice Diana mweche mwina okumanya Easter abadde agenda girira munda Spice Diana babadde bagenda mukwata okumukiriza okusaba bail mu gwakutaano nengo omwezi agumazeeyo mwekamba buulire dokita waliwo omuwendo gwe tugenda okuwa olw'okuwagira Bobiwine kati abaana tebalinga wisdom asula ku seminti awo ennaku esatu mind zange zonna fe twalitulabyeko psychiatrist nakkiriza nti sawa yonna banjoola nakkiriza nti enkyaso lusula ekitali ayamu kiringa ng'omuntu nga oli wano tonnagenda mu America nenga visa wagifuna oginde ng'okima anytime ogenda nga tewali n'ogende Nairobi osobola okulinnyirayo I am so convinced chovola the last time nali eriwa unakupa majembe nali South Africa aliwo chipo bajita East London ne mukuba ne banga todde Uganda bagenda kukwata ko airport nenzira ne kwa ne live ne baga ndi wano kati ko airport nganchi manyi basoro kunkwata kati nze soro kubanga ndi mugumu Spice Diana si mugumu bambi otegedde kakati bakubi inze lumu baddira omusajja omu ave Masaka ne bamuwa sente ne bawaako basiyaiti ne waliwo ne kooti bbiri esooka ya Buganda Road kasita bakutwalayo mu opposition tosobola funa peiraawo eya Buganda Road enjuli eya Buganda Road era gyonna gye bakozesa eya Buganda Road ne nga bagenda kunkwata sawa mwenda bantwale ku kooti bandimandinga ekitali eyayita omusajja oyo bamuyita Bajjo era kyovola mu abamu batamanyi lwaki video za Bajjo ziteeka ku Facebook page yange yali musajja oyo yeyayita Bajjo no Bajjo yeyayita omusajja oyo n'omuntu omulala yaliwo yali Sipapa era laba Sipapa ali mu kkomera erito bit annuma Sipapa yankubire saa mwenda ogwekyo nangamba nfunye information nga tatuuka nko wange funye information mwana gwe bagenda kukwata bakole bwe kati obeerawa nentegera nti naye agenda kunkwata kakati ne mulagirya naye nembako benkubira Sipapa najja ne drone n'emmotoka ye n'abasirikale nangamba tuula wano tutambule nemmanya amaze naye nga jjukira omutima nakisalawo dda naye nali maze okutegeeza waliwo abaali bakwata waggulu bwe bati nga yantutte Sipapa natambuza olunaku lulamba nga tunoonya ogaali kati Bajjo nankubira nga ndi ne Sipapa ne bakwatagana ne Sipapa ne bamuyita najja mu ofiisi kati osobola okulaba nga nze Sipapa okubeera mu kkomera kinnuma naye nga nkugamba kirina gye kyava otegedde kye mugamba nga kinnuma naye nga Sipapa yali ambeereddewoko at one time tea n'agamba kubanga Sipapa olunaku lulamba yalumba nga nze nga simanyi wa Sipapa situlanko mu motoka ye tamanyi wange yampa olunaku lulamba naye nga akimanyi ndi mwagezi wa nangamba bagenda nangamba mwana gwe era kyankwatako nnyo ne bakwata omusajja oyo era Bajjo yabuuza omusajja oyo yamugamba ono omwana wisdom yayogera bwati Bajjo n'agamba Genosale muzeeyi w'ono omwana bwati Bajjo yayogera ngansirisa waliwo Emma balunywa muzeeyi Keti yali agenda kujja nga fena tutudde era omukulu oyo n'ateekako live omukulu kamwogere erwasa n'amugamba ono omwana singa omusajja ogwo tusubira okutuwa ku ssente awulira nga gwe yamusibye n'amugamba leko abalala bamusibe naye nga tokiriine naye nga si ggwe. I get your point. Bannange twali live ku page ya Rwasa Bajjo yagamba leka abalala naye nga si ggwe kubanga nze dokita waliwo abantu abaagala okunkwata naye nga baagala kukozesa balala bo si kujja direct
waliwo omusajja bamuyita Mr. Bean abadde alumba nnyo ebiseera bino ono gomuyita Pastor Bujingo omanyi ye Niyonzimana erinnya lye lyazze original name ye Niyonzimana kakati naye nga yetayagala direct akulumba kuyita mu balala ekumusavinga bamuyita Mr. Bean wetwogerera ali missing yabuze Mr. Bean bamuyita Uncle Bean actually yali abeera wa Bujingo ebbanga lyonna n'atandika okuwaayo wino abadde alina ku mukutu ogumu wino gwawe wetwogerera yabuze kati yabuziddwawo ate nga twadde tugezaako okumwengejinga namugamba kukola kino bitya yajjako wano n'ebizonto juzi ne tukola vidiyo lunaku 2 tuli munoonya kati mwabali eyo bino ebintu dokita bano abantu bagaye bya ddala bwe baali bakuba embooko oli asobola otuula eri naye si ggwe gwe baazikuba bwe mugamba yimirira ne dokita togamba nti nno oyo dokita asabiriza wasobola okuba nga togenda kufuna miggo gy'ono naye ate kwatayo $2 zimuteekemu olwa data nze okusika intaneti wano kyantwalira $2,000,000 nga bajja bagitambuza bati ku muti naye nti bamanyi kikiwayitamu kati ebbiri nsobola otandikamu capital ku mudaala wali tandikako amanda ago amanda neteekawo omwana agantundira naye tubikola lwakuwa information bantu kati Uncle Bean yabuziddwawo kati osi wetuzinga ffenna emikono bwetuti abatayambiddwa abatakoze eki kakati ye okuleeta kyangu Bean mbaddewo obadde ku Niyonzimana ati yagize Niyonzimana kakati kino ekya Spice Diana nkigeraageranya n'ekyange nti anytime era kyeneebaza ku mukulu Lwasa bwe tumalaawo bannamawulire baani abayita yanze mabbali nga Ebya Gen nga mwana go waliwo abantu bangi abakunoonya okukusiba lwakubanga wano bakutya tebaagala bo kuvaayo direct bamanye ekiddako bamanye ekiddako and that's how we became friends ne mukulu Lwasa kati bajjo waaba teyamuyita enkyawo ndaba nga ndi mu kooti ne sipapa nogamba Wisdom sipapa oyo eyatukuba amasasi kituufu nkimanyi naye ate yankubirako ku 9 nampa olunaku nga tunoonya Lwasa naye nga akimanyi nti ndiwo people ne tunoonya Lwasa nagamba tosiba mwana ono kati mwabali eyo ab'enkyukakyuka waliwo gwe kyotokoze ate sipapa kyagenda okukola ate nga gwe tokikoze kituufu nnyo nze waliwo omuntu yansavi nga mpulira mu Gwakutaano byattaka 2 tebinaggwa ninsobola okunoonya wano munemagane munyambe yakakadde kamu oba 2 obwalooya kubanga nina okuba netegese mu Gwokutaano ne babula otegeera bantu baffe twagala obbagamba bye tuyitamu Museveni tagenda nga woosuubira nti tukedde ne tuteekawo tebo ne tulya chips ne chicken. Museveni agenda ng'agenze na kifuba ekyo ekifuba ekya tractor kyetaagamu amaanyiko kyetaagamu ku nsimbizo kyetaagamu tuwagira kituufu nnyo bw'ototuwagira teri kye tugenda kukola era kati Spice Diana kyomwino mmanya bingi ngenda byogera mu programu y'enkya abasajja bamusazeeko manager we n'abuuza kikye mwagala nga bamaze omuteerawo n'akuba ku masimu awo ng'ebyaddala bamwetaaga okuripootinga ku CID naye nga bagenda mukwata ne bamugamba kati bw'otojja kuyimba wano teri bwetu wegenda otambula era byogera amaze okutegeka kivu omusajja n'agamba nakubanga oli Spice mwana muwala bino kati ye tabitegeera n'agamba naye mwagala nyimbe wa twagala oyimbe ate kuba akalango wano ogaye ngenda kuyimbira ku show ya Muhoozi bw'kiba si kyekyo oli Samud oge tukuta mu Gwakutaano ofuna bei ate omusango guba teguvuddeewo kamba buliemu abandamu nze nina ekintu kyenzikiriza nti Chameleone si muwagizi wa Muhoozi nze ekyo nkikkiriza
kichwalo omuntu mu first family ayagala ennyo Chameleon ye Janet Museveni si Museveni nze nkugamba waliwo omusajja yakoze show n'agamba mbundi kasasiro wa State House musina meeting generally tuddemu edisendi oyo tujjamu omanyi kati yazze we mwagala nagambye nga ndi mu radio yangambye musina kyenkola sina wensula era olidde simu gyenkubye yangambye ndeeteyo erisiti y'amazzi olidde gwenkubidde azinkuŋŋanyize yangambye ndeeteyo erisiti y'amazzi eri mu mannya gange ya water nanga nedda anti obusajja bunaku ate obusajja obulaba bwe buvumaganya abaganda obwo obusajja obulaba bwattima wali owuliddeko ne bagamba nti abaganda bankwe abaganda is a combination of different tribes aba abasajja abaziba tebabeeranko baganda obwo obusajja bwolaba obumpi mu Buganda no abo abasajja abampi baali baziba oyo edisendi they were never baganda people era kyova olaba bosanga mu Buganda nakola obubi obutagambika naye nga tebaali baganda agankubula ebyaddala ekika ky'emmamba tekibangako ekika ky'emmamba kijja ddi mu Buganda they were never baganda people Edisendi was never Muganda bajja buzi ne babagatta kyobola kyebayita Buganda wano ne bono nowezo omuganda kamu kati waliwo ate ebika ebyenkizi ebyali kyobola wosanga mu origino bika ebyali ebyava mu Bunyoro be bantu abalungi ennyo mu Buganda kituufu nzikirizaganya nawe naye bano abajja oluvannyuma ab'emmamba abo abaziba baani battima bw'oba nja kuwa ebika mu Buganda ebyatandika nga byekutudde ku Bunyoro abalungi nkuwe n'abantu nkugambe nti oyo waayogeranga n'omubuuza kikaki tomwesiganga mu Buganda be bavugaganya abaganda kai nze nja kuwa era eyo intro otegedde kintu ekyo ngitegedde bulungi abaganda abatuufu ab'omutima omulungi be bava mu bika ebyo ebyasookera ddala nga Buganda yekutudde ku Bunyoro yekutuleta ku Bunyoro abaganda baali tebaali abaganda Banyoro their gene ancestors that you can't deny it era ebyo ebika ebyasooka mu Buganda genda obinoonyerezeko bikakkamu biri trustworthy tebyogera bintu naye abaganda abenkwe be abajja obuzi okuva Tanzania beba Edisendi abo mu bumpi bwabwe tugenda mukwatako kati nze bangambye ndabe video nekirabye bakoze ne kasu mufakyo kwa yavumye oluyimba lwa Nalumansi lwa Bobiwine nenjogera kyali akola wa Muganda kankole kyokola ekyo kyo naloza nti mulimu abantu balinda kugamba kati mu lectures nga tusomeza tubako topiki nomanti topic eno genda joge a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde zitategeerekeka Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako lusitwogera ebintu ayina tutabana omwana wange annayo kuzaala yawandise ne ku laptop wandiika byenkugamba waliwo Edisendi waliwo Spice Dana those are topics tuzinnyonnyola abantu bazinnyonnyole no second weno one eno two n'oluyimba lwa Nalumansi tusobola kujereka luyimba lwa Nalumansi ate n'owaana olwa Bebekulu lwe bayita zina kati gwe nkunnyonnyole okay kati gwe ora omanyi oluyimba sindoni sandera what can we do sindoni oluyimba olwo tuzina n'otuzina naye omanyi kye bayita sindoni kitegeeza AIDS sirimu olwo lwa South Africa lwa muzimba wa Zambia I was in Zambia Lusaka era gayi yaka shalwal what shall we do sindoni sandera what shall we do Canada fenga tukuba music tukabana nga akayimba kawulire
omusajja yali ayimba ku sirimu nga oli bagamba mpopo mporokoto porokoto yogo manchester geza mabina porokoto ausha aga olaba baba street abamalaya ausha ashaw okazeno omusajja nakuboli ibe nirufuka hit ensina gamba wadanga naye nga ayimba mabina kati gwe kati atokutoluyimba lwana rumansi olujereze kati naye those are topics tuzinyonyola abantu kakati naye katudde ku kino ekya spice katunzike bwe katunzike tujja kyongerako spice Diana what yabadde anda mweche mutamanyi te si walonga gweze nze bansalako kwewantu ewamu ne mugamba kati gundire makundwisa onkwata oba tonkwata sagala onkange kange undage mundu gwe ngamba va mu motoka ngende kyenkusaba no muleka agende kati nze sukulwisa nze ndi byange obwongo bwo buli prepared ndi byange kati ate Spice Diana siwali kyovora baba mugambye akole video ngalanga tingenda kuyimbira ku kivulu kya Muhoozi era nakikola nagamba era agenda kati ngenda kugamba n'abantu Spice Diana wali sikiwa nti bamusasudde ogenda okuyimba aliku kubunkenke ojika kyamugambye Chameleone Chameleone tayagala nko Museveni kwa ne Museveni tamwagala omuntu asinga okwagala Chameleone mu first family bamita Janet kata chovora baneya mu emmotoka Toyota yamugayo nkusanga kamocha ngenda kutomera oba ngenda kubamba sisi weri amweri emmotoka omuntu kweyagala osolo mugambe kigambe ekinedda Chameleone yakimanyi tibano ba Toyota tebanjagala omuntu ayagala Chameleone ye Janet Museveni kati ojasanga Chameleone nga awagira Museveni sikubanga ayagala ne waliwo kye bamutaddeko atudde ku maggwa ng'atyo kyogera nga bano bobera nga bakutulugunyiza n'okugamba botakkiriza nti mwe mukola kino ne Bobby tugenda kukutta you end up saying twakikola kati mu dakiika 10 banenziruke kanjogere bwe nti waliwo ekintu ekyabaddewo soka ogenda awo olabe watukyali live tusobola okuba twavuddeko dda ensi tulaba ne wano twateredde no problem kakati tuli okay okay kakati n'ekintu kyengenda okugamba ekwata ffe tudda anti tetulina ki mutusaasire mwenna abali ku Flashlight live mwenna abali Kali Wisdom official bayidayo mbagamba woba oyagala kusala omubiri oyagala kusala lubuto waliwo Kelly Slimuti majani gasala lubuto na mugejjo tegakwata ku bitundu byakyama Kelly Slimuti woba amajani ogagala Uganda gagula emitwalo 15 ng'okagula Uganda tetulina dduuka tetulina ki tugakuleetera buleetezi wooli wetugaleeta Kelly Slimuti bw'oba ogaagala gwe tomenyekana jimu ogenze n'ebyuma bijja kukuba oyagala sala lubuto ogamba mumpa amajani agasala olubuto gali organic gava mu America bw'ogakosa omwezi gumu nga tewali nkyukakyuka bakundiza ssente zo na woba ogaagala okulotya kuba ku namba yange enamba yange just WhatsApp me enamba yange eri 07049 abalaba ensolo okugamba oya bw'oba oli mulabi wa firimu waliwo kye bayita munno watch kyeki okwata essimu yo genda mu Play Store teekamu munno watch kiri MUNO ne watch munno watch odownloadinga app eyo ojuzeemu Gmail account yo bw'omala osasule emitwalo 3 n'oba mu America ku munno watch kuliko firimu enjogereza Junior Jingo Maka bonna bwe wali owulidde Uganda enjogere n'ezitali njogere ku munno watch gw'olabe bulabi firimu era omala ogidownloadinga ku simu giconnecting ne TV yo smart TV abaana balabenga firimu ewaka naawe ng'oli ku mulimu olaba firimu w'oyagalira emyezi emitwalo 3 buli mwezi n'oba mu America osasula 3 Bungereza ne mu Uganda munno watch bw'oba tobitegedde enziramu era kuba kwa namba 070 ana mwenda ana asatu mwenda ngambe Wisdom munno watch ngeganye okudownloading oba binnemye ekyo sebo okay nekira kinga ko kwebaza kaye oli obantu abamu kwabateke tofali
ku muzeeyi bya Rugaba Jajja William okuba nti yasobola okutambula n'agenda okujjanjabibwa. And I was so happy. Naye topic tugenda kugikola. Ate okumanya Bobiwine bannange musosoze. Wala Bobiwine anti we yatutte mu America omuntu w'okujjanja yatutte bya Rugaba mu Uganda. Bane Bobiwine asosola. Noli na kugamba musosoze na Uganda. Bobiwine musosoze. Yaleseewo aba tribe endala. Ife bali. Atuje. Bobiwine n'alwana otwala muze bya Rugaba. Ndoza bya Rugaba linnya lya Baganda. Tugenda kukyusa babeddira kimasha yakabeddira munaye kalibo ate tunagamba kino musosoze and that is a topic tujja okwogera muze bya Rugaba akulembera abakadde mu NUP ali Boston Medical Center bali mujjanja cancer njabba nyonya ne doctor oyo omusajja yatuuka atya kweyo state ya cancer tubalage nti abaali bagenda mutta ate doctor abaganda abawano nga bamuvunaana kuwagira Bobiwine omuganda ne bana Uganda basosola William Byarugaba baali bagenda mutta nga abagenda mutta bamuvunaana kuwagira Bobiwine omuganda nga abasaba bali bamujjanjaba baganda wano mu Kampala tutandise obijjayo kata tutandise naye mwenna abali mu Boston oli mu America osobola okunoonya eddwaliro Boston Medical Center oba tulitegedde ng'otukubira Dr. Mukubira onukubira nga tuwe namba ya Byarugaba nogendayo kubanga NUP administration yonna naye najaga kwebaza mukulu Bobiwine Luusi Lubongo yaba Nubyendi n'abalala because ne diaspora people mu aba diaspora nze sinekika bagamba kubanga sente zammwe ze mukutte bwe muti ne mugaleka tusavinga olunaku another day for William Byarugaba because mwebana kambabuulire mwenno oba ova mu Buganda wano gwe kale ffe batutuuke naga naye kakati gwe wiziddewe mugwe dokita kakati ofaaki n'Abaganda kyandibadde kinnumye singa omusajja oyo ku bulwadde bwabadde nabo yandibadde wano e Uganda ng'ali bwatu talina wakola ki naye kale at least kagendeko nayogedde ne mukulu ya Byarugaba nangamba kaye ndi wano obulwadde bunnuma naye ndi mu mikono emituufu egy'abasawo katukirize Katonda n'ebirala ebiddako naye ndi mikono mituufu I love this statement ali mikono mituufu wano ogenda mudo noba nakubunkenge naye bannange Katonda mulungi osobola okutawana ne visa ya Amerika emyaka gyonna ne omulembe gw'okulwala gwa Bobiwine nobeera mukulu William Byarugaba ne bagamba atalowoozanga nagali nyinyonyi ne mukyalawo lumba ebisigadde nabitukwasa nedebekya nti family ye eweri wano tusaba where necessarily please ngenda njaba enamba eyo eya mwala we okusigala nga mukwasiganye mutu there's going to be a topic tuba intro tawagira buwagizi nze mmanyi osobola okuba ku channel ng'olinawo NRM naye omuzeeyi William Byarugaba bw'aba ayogera enkyukakyuka naawe w'NRM akulwanirira nawe enkyukakyuka ekwawo gyetaaga kati osobola okuba ng'oli eyo n'ogamba no nina sente zange zino wisdom mumpe enamba ya muwala wa William Byarugaba kubanga ye yabalese eno bawalabe n'agenda ne mukyalawo okujjanjabibwa eyo topic tujja gibawa katunzike mu dakika ntono nnyo walayi Muhoozi nti ayaga ku meeting omukulembeze nabagamba nti ajja muno akwewaniza mu kibiina kati time is going to tell eyegenda kwa Muhoozi number one good supporter wa Bobiwine anataka kwewandisa kanchogere bwe Bobiwine ebyaddala Muhoozi gwe ye number one supporter wo he envisions you buli chokola era kwewunya you inspire him olaba akafaananyi ke bamukubye nga agezaho kuwa speech naye nga alina ku simu nga nabewandise tabitegeera naye nga waliwo akaana akayimidde wano tukaleka akaanaako ne bamukompeyalinga ate neyabadde nga bba ebibuuzo
kambabulire kamponzikane kino kubanga time eyise Franka Gashumba ndoza ngenda checks pounding ako okusinkana kwa Muhoozi ne Bobiwine kitegeeza ki kiwandike orayo ngaye bulina kwa abantu ndamba live mwe kambabulire kino ekintu ngenda kyongerako bulungi Franka Gashumba yagamba Nandru Mwenda mujjukira ne basajja mivule aina face ye eringa urubugo bagamba nti Bobiwine asiba ne Museveni ne Muhoozi laba abamuleta kitegeeza ki Muhoozi wagamba nti ayagala kusinkana Bobiwine yiyi ate batugamba kyasiiba kati ate lwaki agamba ayagala musinkana mutegedde kati biri birina byali byakulimba byali ba Taiwan batulimba nti omusajja asiiba nabo nabagamba time is going to tell Frank Gashumba agamba Bobiwine akolera Museveni akolera Muhoozi ate kakati bamuwegayirira bamusinkana kati otuddako kubanga mpapa kano kabaddeka so ogenda olaba eddakiika awo ziddakiika asatu kizibu naawe ezo nkyekinze wali nedda tisobola kuba asatu sure naye time ogira banaye munzikirize nziruka mu meeting eyakabenje naye tukomewo mbaddeko priyambe ebyo nabyogeddwa ebadde intro okubategeeza tino olunaku olw'enkya konyeko ku kya spice mwe ate ne kya spice kambabulye kino nze nabadde twabadde ku mipiira gy'abaserebu nendaba spice interviews yakubye waliwo omwana wa Gagamero yamubuuziza nti Spice aba people power kyebakola ku internet namugamba ekikyoga aba people power my Spice yagambye bannange nga we muli wano omupiira nti mugula batuyamba abantu teyakinyeze yakikubye igino ne mugende ne interviews yakoze nda wemazo zikola nange nenkola Spice tayanyeze kambabulire singa Spice yagenze ku kivulu n'atuuka ku kivulu ekyo kya Muhoozi n'abagaba nange nze temumbulira byekamo kyagasiya nga Chameleone we yakola nze nandisoose wano okuba Spice naye omanyi Spice asobola okugenda ku kivulu kya Muhoozi n'abaga bannange nze munda bawengwa ne birthday naye ng'ekikondo akikola ki akinyizeewo kati twandirinze Spice n'agenda ku show ya Muhoozi ne tulaba biki byagenda okwogera biki byagenda okwambala nekagweramu ekyo ne tulyoka tujja ne tumulumba nga tetulina gwe twebuuzizza ate ono topic enda njaji kunyonyola twagala kwebuuza obadde okimanyi nti omukama w'ebunyoro yakoma okulabika ennaku z'omwezi yakoma okulabika 2019 eri public ate olunaku olwaleero Bunyoro is celebrating 100 years of Kabalega. The same discussion. Nti Museveni wagenda kumugulamu ekitabo kya Hoima. Ogenda kulira. Nze wano. Nze ndowooza abanyoro baggwayo. Obwongo bwange. The airport erimu. Oh God, I don't know. Nena muddira ekisaawe. Ne mukkiriza kyekiri Museveni kyakola Abahima. Batuuka botafina bamwe twaga kuzaawo bwa obundi obwakabaka bwaffe obugabe n'abagamba yi obugabe mwagala omugabe kati ate nze ndi wano otafire ati mukambe yasirikati yakiddamu naye ayina statement yagedde otafiri this baby cannot rule us. I know. Tugenda kutandikira mutukizandikirawo tubawadde just intro those are topics programs ziteekaawo munzikirize leero tubawaddeko kamukalabe mwenna ababadde live Kaye Wisdom Official ate mugenda ku YouTube channel bw'oteekamu nti Kaye Wisdom Official my YouTube channel subscribinga bw'ogenda ku Flashlight teekamu ogambe nti waliwo program zira Flashlight nzira Kaye Wisdom Official those are emwe baterekeda wacho gisangayi ate waliwo n'abalala betuleetako nabo bayige zino channel za nkyukakyuka genda ku YouTube channel nti Flashlight UG o subscribing ogende Kaye Wisdom Official teka mti Kaye Wisdom Official YouTube channel subscribing ozigoberere na buli kimu kyonna
katukomawo Dr. Genderi era mwena mwebale nnyo mwebale ddala tujja siganga tuba updates nenga topics ezo muzinde olunaku olw'enkya neziddako era tusaba mukama tuyambe tugenda kuddamu mwatumanyira wali consistent sobola okuddako tufune ba editor tufune abaana basobola okubeera tube nabo tutambuze enkyukakyuka y'eggwanga akumata kumera mpeera mbere bulungi mweraba mweraba